2019 Mr. Gadget Rupi Star, of course, Star TV program ekigunda akanyumiro k'abatutumu kaite Kasavu Kanyama ne YouTube channel, of course, tuteekayo nenga show ebasa watano paka gitukowereye MC Barata Ambaya DJ Santos kanyumiro k'abatutumu abantu abenja so nakulana ndi musanso okubanti Negas one of the prominent TV personnel abafuna erinya alifuna omubiri nagufuna esente nezijja mu mbeere ngekatako kwaniriza the one and only Aisha nsaba Aisha sagala kugatako lirinnya ddala tugenda kujja twebuuza livaawo era lijja litya so nsaba gwali eyo nda mu Uganda olindire otegeere so nakulwa lero Aisha nsaba ubuze kwatwa ku Nyengo nga Star TV n'aba streaming live YouTube tulina aba streaming live Kasavu Kanyama then enkola video channels za Facebook bili. Okay, baramsiza kumenya balabi ba Star television muje baliko amanyenza Aisha n'Alija Mama Gabi. Mama Gabi erinnya lino erya Kalondozi livaawa. Of course, a program generally nkola manyi omutesere bimo ofeba namawulire batuita programs etukola. Yes, dija because the program generally nkola balodita Kalondozi. Songa tuna ku market. Songa tuna tuka onjaga tutunulire personally who are you? What you said your names and then ozali wadi ozali bwotya na bazade ki? Nazali mu mwaka wa 23rd June 1993. Nazali wa mwami Chitagana Umaru na mchana na Magembe Mai bonna babira Kawempe. So oli mchana Muganda. Biwanvu. Okay. So osoma ko? Nasoma ko sinyo na nasoma ko different diploma kange mu journalism and media studies. Owa isika diploma waliwo abatakalina. Waliwo batakasobola kubanga babanako. Ennaku zino n'owa degree tebamulabawo. Abantu bonna otunuulira media fraternity abantu bali kupewa basinga ba diploma holders. Twayitako kuwumuka ate ne tukikuba ne tufunawo kye tufuna. Nagenda okudata mayi. So obala okusoma media journey eno etandika etya? Media journey najingira 2012 nali nkyasoma actually. Nali muva nga sinaba najoininga data mayi. Ngenda ku TV beteta STV kati yambako. STV kolo STV for right now. But STV kawekwe ya Msumba. So nakolayo for some months then nenzirayo nga nina okusoma kati ate nenzira mu media mu 2014 ku ABS natandikira ewamusoma Yiga. So ojotya ku ABS ani akutwalayo after the diploma or after the auditions? Not really. ABS nesakola ku interview. Waita modinisa. Naita modinisa. Nali bisere binali nkola ku somero lya Pastor Yiga nali High School. Nalinga basa by then. So in the long run we are calling that ABS TV. Yali amanyi byensoma, yali amanyi kyensobola okukola, ndimu nakatemba, nga ndimu music, ndimu dance, ndimu drama. So bwe yajja ne TV station kwe computer I mean ne mugamba nsobola okukola ku TV. Ne tutula wansi nangamba you going to do this. Yeah, for the time then. So njagala tutunulire otandika media ani aleta idea ku concept ya show je watandika nayo kubati wakola concept ya Musumba Yiga but yalabanga mu bantu abaliwo then Aisha yali asobola kikola yes kuchipa nenga concept ya walaba ko show obotero kuba nolaba show zebwe lolo channel je bayita I'm forgetting CBS there is a channel yali like sort of that show Cheaters yeah the CBS TV yali like Cheaters so channel baji concept baji driving eyo oli yakola concept ye nga ye maybe so by guys someone unpredictable mwami mugezi nnyo oyiya nnyo every time ye muntu abeera wekiro teyebaka emisana teyebaka he gets little time okwebaka so he is ever there nga ayiya so yali awo ebiseera ebisinga agamba concepts ze zafuna azijja mu bantu balaba abantu abajja okumulaba abantu abajja mu counseling abantu abajja mu church so bwe muyitiramu ekintu kye I mean agenda okulaba nga enamba nnene y'abantu abayitamu ekyo kizibu oba mweyo situation yasobola okujja mu program so yekyajja buzi okay but unfortunately kyagenda okuzuuka nga ate ayina TV endala akakola ya CBS n'agamba oh so this is something I want to do bwekito kyajjanga coincident ne bali bakikola. So njagala tutunulire otandika okukola sheyo watandika kyekyawo leta climax ya sheyo ng'otandika? Natandikirawo okuba nti emanyikibwa reason being
concept yali teri mu Uganda kitegeera ate ne tugiranga then tugenda okwesanga nga so many people in Uganda, so many of them mu relationships bagala okumanya ebifa mu maka gaabwe kitegeera so yali mpya ate ne tubanga tukola ekintu ekikwatira ddala ku bantu nfuna then the promotion yabeera yali waggulu nnyo yasonga lwaki yafuna hike mangu so njagala tutunuulire otandika okukola mutandikira ku wani? Do you remember? Because you can't forget always the first show. I remember the first show omukyala baali bamuyita Aisha, Mama Aisha, something like that. Your name, sir? Yeah, mwalimu erinnya lyange mama omukyala nga bbaawe akolamu bino ebiseera ebyo naye omwami oyo yalina emmotoka yali yakika kya Ipsam so omwami twamusanga ng'ali mu kwendera mu mmotoka okitegeera era nzikira omukyala yayasa emmotoka ye very first show gye nali so njagala tutunuulire sheno nga mugikola dynamics zaali zitya oba basic zaali zitya mwasookanga ne mufuna enamba y'omuntu mwasooka ne mugenda waka w'omuntu kyalinga kitya dynamics za sheno someone ajja kati let's say uze rupi n'otugamba njagala kumanya ku bya girlfriend wange okay nojja ne tuteesa gwe kenyini n'otuwa access eri girlfriend wo tuba twetaaga okuba nga tumanya ebiri ku ssimu ne tulimanya then bwe tuba twetaaga okumanya ebiri mu nnyumba we get the access to the girlfriend's house so gwajja n'otuulira kyoyagala ne tutandika okumukolako after ne tukuwa results wayagala ogenda ku ssimu ne tukutwala n'omerabirako oba yagala kikumawo ne kikumawo so njagala tutunuulire did you go so deep nti mwagendanga ne mumayumba ne muteeka kamera? Definitely, tobiraba? So mweyo embeera show ki endala gye wakola n'ogamba nti eno show ngikoze kati mu bantu tutuddemu apart from that first show abantu tutuddemu kati like we have the following kyentegeeza nti abantu batandise okutukati tugoberera no ogikoonako nti waliwo gyogamba nti katwagikola abantu batandika okugamba nti owaayo show ya Nabbi Omukazi sheeyo mugikola byali bituufu byali bipange oyinza okuleeta omuntu ng'oyo omututumufu bw'atyo nga kipange no embeera ejja nera nga as we continue discussing nti Nabbi Omukazi abaki ali muntu wa Pastor Yiga so kijja kitukuba nti mumukolako mwafuna contacts okuva Pastor Yiga in fact nebbe na Namisinga kiraga one of the two in fact oli ali mukyala wa no oli ali mukyala wa Yasin Khan kyali wanga ali ku channel bagiyita Baba TV ye wa Baba TV Yasin Khan so Pastor Yiga aba contacts n'ebisigadde so obuzibu buvaawo mukoleko research nti ngayenda because tutunuulira mwateka ne cameras omuntu watuukira okubanga ajja afune something about the partner abeera alina obuzibu ekitegeera saddegadde ngende mu buzibu by'abantu so njagala tutunuulire Kalondozi yennyini buzibu ki mwamufunamu? Of course, program is so risky, omulimu ogukulu so risky. Tulina abalabe bangi. Okay, abantu balaba tubononera amaka gaabwe, oli n'omukolako n'omufunako evidence abalaba obononedde obulamu bwe, bakukyawa okitegeera so out there gye tutambulira wala time yatuukanga nange kenyini oba sikyalina my own life ng'otuuka wantu abantu ne beesenda ne bavaawo okitegeera ne bavaawo nga balowooza obaliko yetugongo oli ku bintu bibirala nnyo so challenges zibeeramu here and there really risky abantu bakwesamba baba balowooza oba obaliko every time then never love it. So was this show sponsored by ABS TV? So which means ABS is facilitating transport plus everything, all those links and connections. So tunulire longevity of this show. The show yabera kumpewa ne banga ki? Yabera kumpewa mpaka 2016. From when to when? So kulwa sheyemu TV ne galwa. Yeah, definitely TV ya galwa. So would that show neba ntekwatibwamu TV eyongere lwaki? Lwaki sheyo teyakwatibwamu nebagamba nti basheeko TV esigale amateeka ge batuteekako omanyi mulimu abantu kye baagala
The fact is Uganda chetwaitulaga Uganda nsibali bagala so ebali bagala tulage nga Uganda tibali bagala okitegeera Uganda the viewers bo bagala tulage this person in the bedroom doing the act I mean okitegeera but then the UCC says tukome into omuntu ayingidde lodge okitegeera tetulaga byaliyo yeah kwekitukyali so amateeka ge batuteekako nga tegasobozesa eba egenda kubeera ddala so yange egenda kuwa ddala then TV kyendegezegeza kubuuza wano nti shame weva ku TV at least TV is running with normal programming yes, true. So why that single share pulling off TV nga the fact that TV yalaga because TV ina producer ina PD ina I mean okitegeera so TV yonna webanga yakkiriza ekintu ekyo genda kompeo eggalwe okitegeera so that is why bagigala naye twafuba okulaba nti batuliza license yaffe ne bagituwa then but program yo ne bagiscrappinga off era eri bagibaninga so awo bamala ogibaninga ne mumulamu ate ne mukomawo season 2 twakomawo basooka before they banned us basooka ne batujjako ne batuwa suspension suspension neggwako ne tutereezaamu censorship yali etya kutereezaamu suspension like censorship amukomyawo show balina bye batugamba bye twalina okukola so that is why bwe twagezaako bikola nga tulaba amuntu tekimunyumira tekitambula bulungi so of course kantu katono kayitamukko okugibaningira ddala so nebange eri down so okuva ku show we bagibaninga waddamu kola show ki nakolako show lyo giti nakutesesula myaka nga tuyamba abaana naddala abato era bayitinyaza bomuwala n'abobulenzi abatayina bazadde abalina embuto naye nga babasula awo bityo nenkikolako then nesoma n'amawulire like amawulire ku EBS so tutunulira awo ki ekikujja ku EBS because nalina issues zange no issues ki because people would love to know their darling ababuzeeko alabise ku TV endala fana interview like any other person to I'm not saying you're not supposed to live in ABS, sorry. But chet kujayo. Naina issues zange ng'omuntu ne mukama wange yaliwo ebiseera se pastor Yiga. Mukama we yali Suarez. Yali waliyo mukama wange. Omulala. Awo wenyini ngambo ziva ziraga pastor Yiga yali muntu wo. Yeah, byogedwa ne bogenda kati ku Google ne bogenda wanateka Aisha Nabbi Kalondozi kyekijja okay yes pastor ali muntu wo n'omwana gw'olina before ogenze omwana wamuzala oli ku EBS tolaba what's the truth behind that was my daughter Gabriela Nachitende who is the dad the dad saga disclosing alenga jali so and he's not pastor Yiga no he's not so obuzibu then because ofuna obuzibu ne mukama we yali programs director wa programmer I think pastor Yiga yali top of the management why didn't you approach him nogamba ati no ekitewo kikiganya what were a child wonga because pastor Yiga yakuleta because previous otunyonde wali okulana ku somero lye nakuleta ate ng'asinga ali ku TV ama true naye omuntu kati nga gwe tusaa kikunyunya nja kutwala obudde bungi kitegeera so oba omukubi yali ayagala luguudo lw'ebibajja nedda bambi singa nalina issue ne pastor Yiga sandibadde nga njogera no I mean omukulu yateekawo embeera ove ku TV ayinza okuba alina oluguudo ng'alina he was a young man then mukulu ndi mukulu we but still abasajja mu business yo tomunyonyolera however big you are but sisobola muwaayiriza kigambo n'ekyo tewali kye yali aŋŋambyeko byali bya business nga bonogera nosaba omulimu kampani ne bagamba nti tukwagala okola okuva ku ssaawa emu paka ssaawa nnya ez'ekiro tugenda kuwa emitwalo 2 nga mulaba tosobola zikolera so ebyaliwo byali bya business nga ndaba amateeka ge bantadde tosobola gakolera so awo wennyini ova ku EBS odda ku ki nadda ku Moon TV before Moon TV because yayite najja ova ku yali eze after yo journey bwe navaayo actually nali siri wakudda mu media owulira media ogyeta midwa not really nali njagala njiwa omulemmukko ekitegeera era namala nava ku EBS in November nentravelinga mukkaawo nenfulumamu eggwanga nenfumawo mu Chan December nga gwako najoininga Moon TV in February yeah. So Moon TV oja before Moon TV like how was life out there nga tuli ku
Of course, it is challenging here and there because okubera mu namawulire ekindi musaayi nkimisinga okubera kumpewo I just love it ng'ojjako okuba nti mulimu or something that I just love it so okimisinga here and there then you find no meeting abafans bo ne bakubuuza oli kachinga tolina kyo okitegeera so life was a little hard and the fact that gwe mulimu gwaliwo then so yali nkalubumuko naye ndi mukyala babayita bakalukanyi yes I'm a businesswoman of course I had to come up with other businesses here and there. So what really do you do outside media? Outside media? When you're not on TV? Color juice. Juice like? I make juice. For others, fresh over juice, you have yes. a restaurant or a place? No, it's a restaurant. I'm actually soon opening up one. It's a restaurant. Yeah, it's a restaurant. But basically with juice. All about juice when we color. Oh yeah, wow, inakuwa njura no jano pansa no tupangisa ne tupera juice of different flavors. Kola juice oli asobola okubanga ayagala muntu ayira waka kadomola ka juice n'omukola no delivering order. Juice yakutwa na mutuma Gabby's juice. Gabby is my daughter's name. So you're not with the dad of the daughter? No. Watch. So ani ali wao kati? Jali. So nga tutuka towards our next session. Nga tutunulire creativity ku TV n'okuba nti mwayitanga ekintu wakola ku ABS n'ebisigadde. Creativity mu TV z'e Kampala. What's your stand about the creativity? Bintu bingi biri ku TV. Shows nyingi ziri ku TV naye nga tezizimba nga tezina kizongerako. Nga tezina viewership, nga tezina hype. It is because tunaida bana Uganda tuyina TV stations nyingi. Okay? And TV yanaku zino ya remote. Omuntu ngenda tulaba bwe tukuset. Kastongowa. Okay? Bw'oba wanga nkyusa. Ngateka ku UBC, ngateka ku Costa, ngateka ku ABS. So the challenge we have nti tukoperera. Nkole Aisha kyako, tukole n'eri. Kitegeera. So kyokoze copycat kyokoze ku TV endala weta okuteekamu amagezi mangi nnyo okusinga originality yayo okitegeera and when you look at it bano abakopye tebakijjayo muntu okitegeera waliwo omuntu omu yagezaako some station new TV station dawo Bomborod yagezaako okola Kalondozi but anajimai yakigezaako but tewali kyagaana okitegeera so yalemwa okuteekamu amagezi amangi okusinga gaffe Uganda and the fact that it's already nali kikubye waggulu nga talina ng'ekijagenda kunsigawo so creativity tukyalina mu ntono tulina ekyayingira mu bwongo TV station erina okubeera ne morning show okay morning show ate ne bakifuula nti morning show erina okubeera mu politics okutuula bimeza and all that so when you look at most TV stations wekiri same line up. You understand? Tugende ku musanvu tulina kubeerawo music lunchtime shows ezo bakwa music and all that then ku 10 inabeera ya music 10 music then tugende kusaawa embubiri okitegeera so tuli awo nti uniform it is supposed to be done like that okitegeera so eri kyayamba TV station eno ABS nti kasa yagezaako nnyo coming up with different concepts nga zaayo nga ne bwegaba mawulire era olabamu akenjawulo ngegano bwe basoma mu bukyala ebikiridde akantu bakwago nekijjako akawuwe esawa era olaba nti kulimu akenjawulo kati ate n'ekyo era yali creativity it was some good concept naye ng'ebulamu katono nnyo okitegeera you understand so tukyalina challenge eyo mu media twagala nnyo kopa club yakoze atya rupi akoze atya ibra akoze atya nange ekyo njagala okukola it is okay okwegomba okay but it is always good coming up with your own brand nobeera unity bwe bayita Aisha kyekyo you understand nze bwenna Aisha njaga tutunulire omuntu wakuwa omukisa n'owebwa akakisa osobola okuddamu okola ku ABS. Yes, why not? Pastor nadamu nagamba nti nkuyise namusaba nakuma bamukolako obebisi bamukolako obebyensonyi omukolako ebyensonyi ebiriwa pastor abantu balowooza endiga ze zonna zasumba asumbidde ddala ye musajja mulungi mu kusumba alina ekisa mukuloko mu kyaki
like nti akwatiddemu ddala mu digaze Aisha kigambibwa nti Musumba yagenda South Africa naye ebbanga lyaveeyo ku TV nti wali South Africa ne Musumba. No. It's when I'm traveling and I'm China. Yeah, I'm China. So temwali mu kifo kyekimu. Nali China ni South Africa byanjawulo. You're clear there. Ayo wataka buyisi. Right, because remember someone lies off tosobola tegeera. Never Gwanzu koba oko Entebbe airport saliyo bana. So njala tutunulire Aisha, tutunulire oze ku Joli kati. Show jokola eyawukana etya ne Kalondozi. Currently sichakola kuti. Yeah, sichakola. So joba doglo wafuddeyo. Omoni ne umuzamu. Lwaki? Misala ki nawo ogobyewo kati. Kijawulo ki? Sigobyewo. Wawo musidwa. No. Nawo muddemu. Aisha ku muntu hivi bakwita buyisi oba ku muntu hivi bakwita buyisi oba wagenda kukusa mulimu. Bampita ku muntu. Then walwa bampita before ngasina bakwe PS. Okay? But of course naina wenkola. Kati bwe bawulira nti evudde ku PS. Then there is someone connecting ngayo. Yeah. So njagala tutunulira wonyine njagala tutunulire challenges tyawo ezikuzannyawo ng'emubbiri okuba nti kati TV oziwumuddemu. Kyekikulu ky'okuba nti TV oziwumudde producer kwagala producer no because wokyogera olaba Aisha oyinza obutogera directly but waliwo ebiyamba abaana bawala baagala okujja okutandika ku TV. Tekiriko nti challenge ya mwana muwala tekiriko ki. Payments tebasasula. Tutula wetula kutabo bwe tuti. Nze bwendabanga sijja kufuna mungankita. Understand. So it is always business. So njagala tutunulire Aisha ovuddeyo ogambye show kati wagivudde tokyaliyo. So what next? Should we expect more of you on any new channel? Inshallah when that was going to TV. Nga deal erikiriya nga payments ziri sorted. Because semanje muntu abatasasulwa of course. Yeah bana bantu bali media naye katasasulwa. Naye waliwo abakubira identity ate nga ebisigale tebabasabiriza. Naye goli muwala. Nze sekola mulimu olw'okuba nti oli alina byansabiriza. Ekuba nnema kantule waka. Yes. And besides, inabyankola ebyange biralalala. Okay, bireeta akase. So Aisha njagala tutunulire nga tudduka wanga lwaka ki wotunuulira media fraternity ne business ya TV eno gwenga gwe stand yo atukula tugenda mu maaso watukyali ku mabega. Tugenda mu maaso bw'otunuulira media ey'edda kasi eyakakati saawa eno naye nze nandisabye all media personnel eggwanga tubeere n'ettaffaali etwongera ku ggwanga. Tubeere nti Aisha bwe yaliko omunene yalina kyeyamba eggwanga. Essaawa eno there is something I'm helping out. Nina registration here wano we tuli ku Saturday eno ngenda kuwandiisa abaana bagenda kufuna bursaries mu masomero ag'enjawulo. Okitegeera. So nze sirina kyenfunamu namala okusoma fine nsuubira okuddayo okweyongerayo okusoma muwala wange asoma naye tewali kyamanyi kyenfunamu so nze nnyamba buyambi eggwanga. Aisha wali abaana abawala abali ku TV saa zino ayagala kujja buzi ku TV kola ku TV nga tebakoze research aze buzi ku TV kola obagamba bigambo ki? Is TV all about research or it's all about kujja buzi ku TV kugula byagadde? Kisinzira mulimu programs naye bw'otunuulira byonna byonna tujja kwetaaga research kebe musical program ejja kwetaaga mu research kebe program ki naye osanga omwana nagamba yes but defining of defining zajja nagamba nti njagala kola ku TV nomugamba nkolera demo naye nga byakola byonna ki kasasiro so bakola research nga bw'ogambye then bewa obudde bewe time. It is not good giving out your body olw'okweyagala kola ku TV. But simanyi aya so Aisha njagala tutunulire olunaku lwaleero Uganda wiiki ewedde eno yennyini ebintu bingi bize bitraininga oli mutoto mufu ofunye erinnya omwami wo tamanyikiddwa taata w'omwana tamanyikiddwa naye gwe wooli ate kumpe obaddeko embeera ya Dikenzo ne Rema bonna batutumufu muwandiikiriza okuba nti Aisha mututumufu n'afuna Rupi oba n'afuna Ibra nga mwami we naye nga bonna bali mu mawulire. It is okay. Ebintu bya love bino biraba byakutegeeragana ne bwe tekingasa kufuna gwe Rupi nga tomanyikiddwa nga tetugenda beera bulungi okitegeera. Kankuwa example, look at Bobby Wine and
bombi bamanyikidwa bali mu mijja fine oli ayinza okuba tayimba naye amanyikidwa tebaliwo look at Geoffrey Ntaya ne mukyala we nga bagambe tebalina bizibu makaaga but we bali look at I mean tutunulira couples ez'enjawulo ziwerera ddala nga bombi bali mu mijja naye nga bwe bali so with love it is all about how you understand each other connection yamwe eri etya problem isn't tugwamu bigwe okitegeera oba kukyogere ntya noyagala omusajja nti oba oli olwokuba bamuŋambye alina ku set alina ki anova okitegeera nze I would think twagala omuntu gwempuliramu emirimu with Rema's issue ne Kenzo bibaawo nga oyo bwe yatadde bibaawo gemazima Rema ne Kenzo sibe basoose okwawukana people out there nga tubategedde kuko nga baawukanye okitegeera so obadde okya your final submission kwawo obadde okyaŋŋamba Rema ebintu ebibaawo okay and it is bwabanga agenze wa doctor nga bwe mpiwulira agenze wa doctor bwabanga doctor yamuwa emirembe agende banange okubeera kadda nnyuma bebamanyi bulamu bwabwe Aisha omusajja Hamza omusajja musiraamu Dr. Mulamba alina haki esooka n'eyokubiri Rema anaaba okay n'ekintu ekyo kubanga already tabadde okay na kintu kye kyaddamuyisamu n'abakazi bangi anaaba okay n'abakazi bana bamanyi abafisho okitegeera sisi okugamba nti ajja kubeera okay naye bw'aba awulira kuba akimanyi nti alinayo haki esooka n'eyokubiri that means gyageza asuubirayo haki eyoki eyokuna okitegeera omusajja musiraamu naye bw'abanga awulira doctor yamuwa emirembe banange ina relationship nze nga nze nfa kukumpa mirembe nga sinatunulira ssente sinatunulira kintu kyonna oli kusaidia ya Rema nnyo saidi ya Kenzo ye talina mirembe abakazi mulina okusaidia mulinnyo of course amuluma kulyaza ayogera naye ate Kenzo Rema bw'aba asazeewo bwati gamwesibako amuleke bw'onyigiriza ekiwundu kijja omusaayi so amuleke paka wali atomereko dani ayimala if they were destined to be together they will be together okay she will return to the exactly to the original so jaga tudduka Aisha bubaka ki bw'osembye abakulaba neera Aisha nga tudduka omuntu akufuna for your business akufuna atya afuna mugende ku page yange then Aisha Naluyija page yange Aisha Naluyija then my personal account then Naluyija Aisha sina page endala eyandiyagadde kubanga afuna bulungi nnyo neyanza nnyo mwena abansupportinze throughout my journey era journey ekyatambula ekyeyongera mu maaso a lot is yet to come okay era nkubiriza abantu mwenna abazadde nga muyina abaana mwandyagadde abaana bagende basome bagende ku ssomero bafune educational services you come nga toyina busobozi mujje waliwo bursaries zengaba enkolagana abantu ab'enjawulo different schools different foundations nengaba bursaries have bursaries ne full accordingly mujje abaana tubatwale ku masomero Saturday eno nina registration gwengenda okukola wano Mengo okulina n'olubiri mujje mwewandiise abaana bagende basome then ne Joyce mugule bannange Aisha awo wenyini okonye ku ky'abaana omusajja gwe bayita Fresh Daddy omumanyi Fresh Daddy ono tata Fresh Kid bombi Fresh Kid asooka asoma atwala ekitone mu maaso wa Fresh Daddy ave mu music bibiri ekyo Fresh Kid nze kinyiiza mu byonna ennyimba zayimba sijambe akazi ennyimba zayimba si class omwana mumutambulize ku level gy'alina otambuliramu let's look at Baby Gloria yava at 3 years ng'ayimba ningera olaba ennyimba zayimba zakyana ne kati akuzayimba kati ate transforming to the nyimba zalina okuyimba mu myaka gy'alimu naye bwe bayimbisa Fresh Kid to me it is okay Fresh Kid agenda asome that is one ge mazima tunuulira abayimbi bonna gye bali out there akwa tebavaayo bamazina ne baddayo okusomera n'okugwa kwangu nnyo mu music n'okugwa kwangu nnyo naye wano bw'aba asomye asobola okwogerezaako by'asomye oba technical thing anything endongo ne weegaana ekitabo Fresh Kid is still a young boy that is a fact it is okay ayimbe naye ayimbe ebyo mu myaka gye okay Fresh Daddy yakola ki yamanyi
buli muntu alina basapota katujja kwesanga alina bafaani be oba ayimba ayimbe mukama buli omu alina lisiki bwagimuweera. Okay, nga tudduka nze ngenda kuba nga masibulira wano naye nga tubalina omukyala Aisha amanyi singa ku maka zake erya Kalondozi akunyumira eryavaawo lyatandika litya. Of course shoka bakasabu kanyama streaming live mwena abali mu season ez'ebweru mu season everywhere you are UAE nadambe muba n'obudde bungi wifi muba obudde balina bungi sikogera bubi balina obudde bwamala okukolamu bwati UAE Abu Dhabi abo basikati balina obudde bungi Abamerika tebana budde naye nga naye batira okutulaba mpalapala. So MC batati ambaye atakoga DJ Santos kiba kigunda kalima kaba tutumufuka kasabu kanyama twawetunula lwa mukaaga sawa ziba 5 paka gye tukowereyo omukulu Sigman mu Sudan kwa alinya kikwasaganyiriza ku kamera awo nekimanye RP promotion Ruby promotion abayimbi aga promoting music batambuza n'okusayininga talent. We are a talent promoter and then scouting agency well as supporting nekuteka mu mbeera kufunira manager kufunira n'omuntu yenna alina ekitone ekyo. So of course to sign is out oba nnyo kubanga mutuyinzeeko.